tubakulonda naye nga Katonda si gwe gwe yalonda era togenda akola ki. Tulina oluyimba olugamba nti who has the final say. Jehovah has the final say. Who has the final say? Jehovah has the final say. Tugamba nti waliwo obukulembeze obutajja okujjako okubwawa abantu bajja kulonda weero bajja kulonda naye Katonda yalina ansa ekola ki. Bayinza okulonda nebituuka ate nebikola ki nebigaana. Tulabye wano babalonze ne babalangirira nti ono yakoze eki naye ate oluvannyuma akalulu ne kakola ki ne kakyuka ne bagamba nti nedda ono gwe Katonda si gwe gwe yalonda. Kola ki buli lw'oweereza abantu be bagenda okukomyawo togenda kutawaana ate mu kiseera ekyokomawo bagambe nti mukole ki mumpe akalulu. Bo bajja kulaba by'obakoledde bagambe nti ono omuntu akoze eki. Naye ebiseera ebisinga tugenda ne tubeera mu buyinza ne twerabira nti time to give accountability is going to come. Ekiseera ekyokuwa accountability kirina okola ki. Naye kati abamu bw'oba nga toweereza abantu ogenda kutawaana okola ki okunoonya akalulu. Kati kambaweegonga ekyokola kati pulezidenti ye akoze. Pulezidenti tatawaana kutawaana lugamba nti mumpe eki era asatu mwemu ye n'akalulu yamala ddokola ki okawangula kubanga okukola ye akoze eki akola n'ebintu birayibwa nti byakoze eki. So gwobeera mu buyinza fuba okulaba nti oweereza ki abantu ogenda kutawaana kukola ki kunoonya kalulu. So mwe abapya abajja mainly abajja ku municipality, we are ready to work with you. Tubaniriza tukolere wamu tukole ki tumwogeza assistant RDC Mukono municipality. Okusooka ntuusa okulamusa okuva eri mukama wange deputy RDC omukyala Tito Roda Kagagga. Abatumidde nnyo yandibadde wano naye ng'omanyi sipiika olw'omukolo guno ogw'olwaleero nti gulimu okwebaza n'okuwaayo ofiisi nga bwe tubirabye. Bulijjo omuntu akola obulungi yeebazibwa. Njagala nnyo okubeebaza olw'enteekateeka eno gye mukoze. Si kwebaza bano bokka abagenda naye n'ab'emabega nabo ne mukola ki ne mubeebaza. Oba oli awo bo bwe baali mu ofiisi nga bagenda tebaafuna mukisa guno gwa kubeebaza. Naye njagala okubeebaza olw'omukolo guno gwe mukoze ne mujjukira n'abakulembeze ab'emabega nti nabo balina kye baakola mu mukono muno nabo ne mubayita ne mubeebaza. Mbeebaza nnyo olw'ekikolwa ekyo. Kyemanyi buli ekirina entandikwa kirina enkomerero yakyo. Chairman Meeyo omulonde olwaleero luno abadde awaayo office. Okusooka njagala okwebaza olw'omulimu gw'okoze wano ku division. Era njagala okwebaza nti okoledde wamu naffe nga ofiisi ya RDC tufunyeemu buzibu bwonna. Wadde oli opposition naye tolaze nti oli opposition. Programu za gavumenti obadde oziddukanya bulungi nnyo okoledde wamu ne gavumenti. Era njagala okwebaza nti toswaziza kifaananyi kya gavumenti. Bagamba nti the higher you go the cooler. Kati wano obadde ku division ogenzewa ku municipality. Oba oli awo ne ku municipality olibwawo n'ogendawa ku district. Kati obadde ku division nga olina ekitundu kitono ky'otwala n'ebikulwanyisa. Tewaliwo obukulembeze bwonna bwonna bw'obeeramu n'otobeera na bintu ebikola ki challenges. Naye what makes the difference is how you handle those challenges. You're making a difference. Njagala okwebaza olaze nti oli mukulembeze era tukusuubira mu bingi
eyo gy'okoze ki gy'ogenda. Njagala okwebaza Honorable Speaker obukulembeze obulungi era tukusuubira okubeera a good leader in the future. Okyali mwana muto, emikisa gy'okufuga gikyaliwo. Saagala ogwemu maanyi nti olw'okubanga weesimba hano n'otakola ki chances okyazirina ez'okola ki ez'okufuga. Era kati bonekyaliza abagenda okuddawo ndowooza balina okulabirako ekyo ky'okoze era nabo bakole ekintu kyekimu. Kati abakulembeze n'abagenda okujja, kyenjagala okubagamba always olina okulekawo legacy w'obadde. Abantu banakujjuukirirako ki mu ofiisi eyo gy'obaddemu? Abantu banakujjuukirirako ki? Either bakujjukira ku bibi oba ku birungi. Ntera nnyo okukigamba abakulembeze nti buli w'obeera olina okulaba nti olekawo omukululo. Baganda kirinako ki? Kati mpulidde wano balonze abajja ku bwa sipiika abafunye kaadi abayiseemu ku division ne ku municipality. Ate meeya, abakulu ab'eddiini abali wano, chairman ayingira, abasuu kanso okutujjukira ne mutuyita. Mwebale nnyo, mwebalire ddala n'okutusiima. Abantu tutera nnyo okubasiima nga bafudde. Ne twerabira byonna ebyaliwo. Nzijukira olutalo lwe nalina okufulumya agriculture officer mu luumu eno. Baali bamuyita mukulu. Nyingizeewo Kakembo ne Central Division eyaliwo nga bagigobye eri gye yali eteekwa okubeera. Olutalo telwali lutono, lwali lw'amaanyi nnyo. Singa tekyaliwo ekityo osanga atuddiza engeri gye bazimba kiri, tubeereko abakabeeramu. Naye mwebale kutusiima, mwebale omulimu gwe mukoze nga kanso. Machiavelli yagamba, muwandiisi wa byabufuzi, ebyobufuzi bitegeeza service. Ebyobufuzi tebina kye bitegeeza kirala okujjako ki service. Era ayagala okuwangala mu byobufuzi abeereko byakola. Atalina byakola mu byabufuzi tajja kubiwangalamu. Ekirala kya Machiavelli, as a leader you are better feared than loved. Kirungi nnyo bakutye okusinga lwe bakusuuta. Mukama abampeera omukisa.